wa ku nnyanja akugamba wasomerera ebyennyanja omuntu n'amugamba eno leeta ekyoga egendako akatimba bwekati kanjawulo okuleeta Victoria oli n'agamba nti obutimba bwe mumu mwana mukubise inti munaala mukubise bino natuba nga tuli confused tetulina mulala ajja tutaasa tetulina tujja kumenya kalulu ka NRM nga tetuyambidde abaana baffe bali waka batubba ababbi batubba abatemu beesusse olw'okuba nga tebalina kyakulya nabo basaasira singa batakukuta ku bulamu ogamba nti ye anaalyawa so ebyo bye bigambo byange mu bufunze amanya n'eddoboozi nsigadde Diana Nannolo omulunyanjera tusisinkanye obuzibu bungi weewaawo baleka empuuta zigubibwe naye empuuta talina gwesapootinga wano wansi wa Busoga tetuli eyo empuuta eryo ligendamu abantu babiri ekyo ne kiba nga kiwedde asapootinga families bbiri ebyento lya Mukene lyali ligendamu abantu basatu abo bantu basapootinga famire ssatu ne kubeerako abaandika Mukene nga bafidinga families zaabwe okuva mu lyato limu eryo ne baandika Mukene ne bafuna obuyambi bwa school fees so ewaffe tetuli kangamba ku myalo gyonna we baggala Mukene abaana baffe tebasomye naffe bennyininyini lwakuba tuli bakulembeze kitugwana okwogerako n'obutako wa NRM nze manyi bulungi muzeeyi atwagala naye oba abantu bazindika mu kintu kino ne batukuza obubi ensonga eyo ennuma era tuli bubi era nze nsaba genda okuva n'olunaku olwaleero ensonga ya Mukene ekikwatagana ne ba FPU Museveni yamanya ba ministers mwamanya ba honorables baffe mwenna mwamanya FPU yatulugunya abantu ku nnyanja twagumiikiriza abantu baafa byonna mwabiwulira bwe mumala okubiwulira twagabira pulezidenti n'atusindikiranga ababaka ab'enjawulo ewaffe bajjanga mu mmotoka ez'enjawulo ne basuubiza nti tugenda kutwala obubaka buno eri pulezidenti okuba nga tuyambako okutaasa omuntu wa wansi eyaddibwako ebintu bye nti nno tebiri mu mbeera nnungi yakuyingira amazzi kukuba twagumiikiriza ssebo okuva 2018 paka neno gye buli tetufunangako obuyambi lwaki Busoga eri kubonaabona n'ebikaado. It was our government eyalayisensinga ebyuma by'ebikaado mu Busoga. So abantu baabona akatale k'ebikaado bajja mu bikaado. Singa twalayisensinga byuma by'amata mukuli abantu bali mukwaya. So tuteekwa okufuna solution ku bikaado byayida. I know muzeeyi tayenda kuwulira kigambo kyetebwa sugarcane but kyayida kiriwo. 2021 obutapafominga bulungi era lwakatayimu nti lwakuba tulina ebizibu ebindi ebiri kutuluma wakawuliriisa buli muntu wano nga ayogera ekigambo alina ensonga lwaki tetwapafominga bulungi. Region ediri kusinga okuzaala Busoga bwensaba number 1 ever first. Now when it comes to okufuna industrial park for Busoga, government yakobeti ezira sente to buy land, but other regions yakula era establishing yochi industrial parks. For us in Busoga muli kuikirizaganya ni other leaders abali kukoba mbolokuba government does not have money to buy land near here in the center of Busoga mwenda kututwala ku nsalo ya Busoga. Bano betulonda abakozi corruption kulimuka bali yako sente niwo kwanga kamutwalo kumu bajja kateka ku million alisali yako sente. And for us we don't mind. These are facts. My Kaka is there. He knows how I used to deal with some of them. How you deal with them? I dealt with some. I always said some of them. Remember, kugamba nti no twalina factories nyingi eziprocesinga byennyanja bitwala bwezisawo bweru factories nezigenda nga zifa. Lwaki bantu bangi bayingira mu nyanja jjukira population yeyongera ennyanja teyeyongera.
abantu bangi bayingire mu nyanja ne batandika kuvuba bubi. So factory nezigenda nga zifa up to 2017 okulembeze wa ggwanga n'aleeta ki majje mu nyanja. So from 2017 to now tulina kati factories 13 ezikola eziprocessinga byennyanja ng'etwala byennyanja wabweru. Kati ffe nga banamagye tuli ku nyanja we implementinga the act, the relevant laws ebikwata ku byennyanja. Tulina act empya ya Fisheries and Aquaculture Act. Regulations zayo tezinaba kufuluma naye ndowooza mwawuliddeko minisita bamuyise leero mu cabinet mu parliament anyonyoleko, but regulations kutabeerawo tekitegeeza nti the act doesn't move on. The act was signed and it has to be implemented. So to implementing Fisheries and Aquaculture Act eyo ne other relevant laws like the fishing rules of 2010. Kati there was some harassment, but I want a fisherman abali is there still beating in the water? I want them to be very open and objective. Is there still beating in the water? For sure, I want us to be very objective because this the new commander. We had the commander Nwagaba. That regime, of course, all of us know them. Kaija came, and the new regime is under Lieutenant Colonel Masetu Kahirwa. In this regime, I want you fishermen. Madam, some of the real fishermen, not the political leaders, I want the real fishermen. Because at the teacher was politicizing and they are bringing back what happened previously and they are bringing currently. What I know is that yes, we are never angels, but right now there is no beating in the water. Now we have issues of overfishing. We have issues of infighting among fishermen. Against Mukene. Those issues are there. Then we have issues of theft of engines and nets on the water. We have issues of in the water of use of illegal gear, fishing illegal gear, both methods and the nets. That one is still in the water. Now, for us currently, we are on a sensitization drive. We have moved to districts of Toroko, we went to Masaka, and we went to Kalanga. And we touched on the act. And when we explained the act to the real fishermen, and they understood the penalties, especially if you enter the water without a license, the penalty is too heavy. When you use illegal gear, the penalty is too heavy. Now, when the fishermen realized the act, they reacted against their fellow MPs. And what the fellow MPs did was, of course, to fight back, to go to Parliament. But this one, I'm speaking to members of NRM here. It is a plus to us. Because actually in those areas, we have more converts to NRM now than it used to be before. This is now open knowledge. They have issue. The truth is that no one stopped Mokene fishing. There is a lot of misinformation in the public about Mokene fishing. No one stopped Mokene. What the minister did, the Minister for Fisheries, she only regulated Mokene fishing by stopping a very disastrous method, which was actually like a pitch saying. In the other language of fishing, it is called in Lugard like kokota. There is a net. I have come with several nets, but because of time, I'm going to use this to teach the other side where to be. Now, this net. Kati kanetu kano, mukalaba. Kano kalinga neti yansiri. Kanetu kano, kebakozesa kuvuba Mukene. Aba Mukene bona abaliwa, njagala munjuli. Kanetu kano kyebakola. Kanetu kano buwanvu bwayo. Bantu bakatunga even 2 kilometers from here. Yes, obuwanvu bwayo oyinza kutwala wano paka bwiri. Ate the other side, kati nawe wajingiza ku mazzi agisibako mayinja wansi, waggulu n'agisibako bigwa n'ateekako lujerekeni, side that it suspends it, n'agisika wansi.
n'atandika kusika. Everything that is in the water, including the bikini, including stones, each and everything at Kokota Chona. So it is very disastrous to the ecosystem in the water. Now what the minister did was to stop this. And when this was stopped, all Mukene fishermen started shouting, they have closed what? Mukene. No one stopped Mukene. Instead, they were advised to use other alternative sustainable methods, like Chota Chota. Chota Chota is a scooping method. By the way, in fishing, there are two methods. There is seining method and scooping method. Seining method, ya kusika. Ojisura net munyanja, notandika kusika. That one is prohibited under section 96 of the Fisheries and Aquaculture Act. And it is prohibited under the Fisheries Rules of 2010, Rule number 4 and Rule number 7. Seining method. Yes. Ojisura munyanja, notandika kusika. It is very disastrous. What is advised is scooping method. Ojiingiza no generator wabulu, scooping. So when the Mukene people are advised to use scooping method, they disliked it. They say this is an old method. For them, they want this. This is the real Kokota. And actually this is a net of NCE. See, this information is not in the public. Now what happens is all the anger comes back to us, the implementer. Because as the implementers who are on the water, when the minister issues a directive, and by the way, the minister, under the Fisheries and Aquaculture Act, section number 6, she is empowered to regulate the fishing activities. So, by invoking that, the minister regulated this, and it is us who are facing the fire because we are trying to implement the stopping of this. But Mukene, no one has ever stopped Mukene. That one we should understand. It should be knowledge that should go to the public. Abavumu bonna abali wano abamukene mumanyi bulungi nnyo nti mu Lake Victoria ennet eri mu mateeka ya kuvuba mukene ya mesh size millimeter 10. Mesh size millimeter 10. Mesh size is what? Ye katuli kano katuli wokapima. And you know, this katuli, this one, this kati, ngenda ku demonstrating. Katuli kano, I know over 10 millimeters for Lake Victoria. At Lake Albert, ne Lake Kyoga, kano katuli, I know over 8 millimeters. At abasomyeko 10 millimeters, bw'ogigatagata ku centimeters okujjangula, it is 1 centimeter. Kati bw'okwatagulayo bulungi. Bw'okwata lulayo, tugambe kino kano katabo kalinga kaki, katuli kaliko sonda 4. Okutegeera ne inches oba millimeters zeetaagisa, oteekamu diagonal bw'oti, awo okufuna millimeters zeetaagisibwa. Kufuna size eyo. Kati kitegeeza, bw'engenda ku Lake Victoria, eno pen eringa 1 centimeter or 10 millimeters. Bw'engenda ku Lake Victoria, nino ngiyisaawo pen eno, neeyitawo bulungi. Eyo neeti ya Mukene ekkirizibwa. Ku Lake Albert, pen eno erina okuyitawo with some small restriction, but erina okukola ki? Kuyitawo. That is 8 millimeters for Kyoga and Albert. But no Mukene fisherman has ever come out to say that we are going to buy. Instead, what they are saying is that they stopped us. We will not stop you, we only stop this. Go to the market, buy 8 millimeters, go to the water, fish. Fortunately enough, today the minister is in parliament and the regulations were made, and the regulations still emphasize 8 millimeters, and he has even given the length. The length is now 120 meters by 4 meters deep for Lake Kyoga. Then this side is 120 by 8 meters for Lake Victoria because of the depth. This has been researched. Mumazi, nkimanyi ntino yes, waliwo okutuluganya previously, but kyemanyi ntino saawa ya kaakati. Tewali mukubi akubidwa, ekyo kyo kyagala bakubi ekyeboogere. Lwakuba bwe twatambudde wonna, that is our message. Ati bonna batutulira batugamba ntino ne babakuba.
And I have here, one day on the now our we meet to see meetings, and I keep asking them, and they tell me openly what are in. But what is there also, there is no stones on us. This is what you should know. After Batukuba, I think about Kuba Mundu. So don't only throw that on us, not looking on the other side. Batukuba, Nemu was this one of Mazi, Lake Victoria in April on 2nd. Backward on Sirikare, never Musura Mazi, Narwana, a moon never Pakana, never for a moon. We want to get around some mission. So now for Batukuba. So Mumazi, Rako politics, Jirunji, Ogera Kwabubi, it is good. Ogera. Na ye, Ogera Kwabubi. So what the Geredi Subi Awe, Abamu Subi, Abamu Kene, Abamputa. Abamu Kene Bagamba, Abamputa, Bebatu Saporaji, Umu Kene, Bebatu Kuzima Katibakan. Abamputa Bagamba, Abamu Kene, Babubi. Na HQ Jiri, Umbiwa Koraji, Babubi. Bamputa na Babu Sanet, a charm. But to other together, Somesa. Now, together Koraji, when you do Mazo Somesa, then together we for singer. So, Umufunze, Made Menyako, Nae Made Jagara Woody, Nana Woody, Masomesa Tiaga Uruji, Masomesa name as the security one, Masomesa names. So, where should our people go? We have come here to find solutions why NRM performed poorly. Despite some of us going through because we are NRM, our borders. Let the surveillance force that we put in the law, no. Kaita Malaba, Kaita Mutukula, naye bakwata omuntu w'Ebugoma, bakwata omuntu w'Erugala, the end user. Do you see it? These are some of the questions we are saying. Why don't we ban it from Kampala? Why don't we ban it from Malaba and Busia? When these people will have nothing to buy, they will stop illegal fishing. Thank you very much, Honorable. Ebitabo abalondera mu nga tuli kulonda President Museveni. Olowooza eyo bali hape? Aba obukiiko bw'NRM okuva ku kyalo okutuuka ku sub county level paka ku muluka. Tibazira tiba era abandi tibayidinga bachairman. Ebyo byonna byavaawo. So twetaaga tubakobe. Mujjamu abayoba ngulu mwayogera ebyo. Nze olw'obusungu bw'ennyabo bw'NRM, kuba NRM tiri wa ku street, NRM endi ku mutima, banagirwanira. Ndi veterani, Secretary General obaka ogireyo, kyeneebaza President Museveni okutoola ku kodi ng'oli mutengu, aye obanga wa automatic, mukobo tiwebale kuba abantu myoga. Kuba esente ezo n'edibise mu bantu, daaba bakubita mu mikono daaba ibi. Onome yabyali kogera kwa. Ida wide sako yaje yatola yo sente yata musako dayo. Ninze chairman wa sako musiki sako eyaba veteran. Era ninze chairman wa bachairman sako yemenawo. Police omuntu yaba oli kutwala omwana edindo oli kumutwala na wandi ewali. Aye traffic eri ku luguudo. Yasaba embuzi omwana yasomanga ng'ajja atiidde njakola ki zena nja kusaba aye yayemereza emmotoka ow'emmotoka yayemererere yaide eno wa traffic aba ali kukebera tandiboyi oba aba ali kukebera aye ebintu ebyo mubibona musirike abantu timufaayo abandi baire bageme enguzi n'abali kulya enguzi mbedalo ine musulubira ki aye ebintu ebyo mulowooza tunakola mubaine abo timukomandi ndikuboogeraku nga tibeena poliisi ekola omulimu gwayo aye neekuleetinze enguzi mu Uganda era woba gendi
President Museveni alikyala mu Busoga muno nimukoba nti Deputy Secretary General yakukoba ekya poliisi okulya enguzi n'akoba nti tiwangoba nga nkukyala. Ekiyiririra President Museveni ife twalwana ngere nina kwena abantu balwana nina kwena babulido olwokuba baali benda gavumenti yaabwe obutabaamu buzibu ayebembye ibanga inene okusasula abantu banakwena tibabasasulanga abantu babeyo mukole bukiko mukole muti aye sente edo lijangaga ate esente lyanakwena ndiri kukamba akawunti esente diribiti mbaga ife abantu tunabakobera tutya nende amakobere Secretary General Busoga mujyebaze ino okufuna obululu obwo bwe mwafuna twalwana era abali bano mubebaze twalwana okugeza obululu olwo olw'ebizibu ebiri gano ayime musirike busirikeeyo ebizibu bino mu Busoga nendonkomere bukyenaalemu etondebwawo mukindi ng'enina yenaalemu yali mu Busoga. Infighting within the party. Na yecho bambi si kipya. Era ekyo saagala tukyekwasa ekigere kyekwaso. Kubanga ne bwebera famire ya Haji ng'alina abaana 30. Ebyo bulusi tebibulamu. In big families, NRM is a big family. But what is important is how do we manage the infighting? How do we kuddaabiriza abaana baffe abalwanagana? Kyemba njagala okubasaba abakulembeze keekanaakadde essaawa ng'etuuse bwe tugenda mu kamyufu tukkiriziganye kubanga bwe tuleeta ne tulwanagana bangi ab'NRM oba ab'enzikirizeemu tuba tugudde oluggi olw'opposition okuyitawo. Ebyo bye bimu ku bye twazuula mu Busoga. Mpozi n'akasembayo pledges. Waliwo maama pledges ezobadde zoogerwako era ndowooza ne bannaffe banaaboogera ezimu era tujja kwogera tuzuulire naye ng'ebyo bye bimu ku bye twazuula nga tuli mu kunoonyereza kuno okw'Ebusoga. Kaakati abalungi abaagalwa kiki ennyo lwaki tulowooza nti we have to keep engaging with you leaders okulaba nga tussa NRM yaffe engulu kubanga munanjulira bannanga abeeno muli yonna omukisa now for us to bring them closer. Ekirala ekya poor status of service delivery nakyo twakizuula nga bannaffe Abasoga bagamba waliwo bwe batali bamativu ne service delivery. Eky'omukisa omulungi mutudde wano ebyo twabizuula tukola research naye okuva lwe twakola research eyo it's about 2 years now naye tusuubira nti obalyawo waliwo ekikyuseeko. Analysis we are trying to make almost 80% of the younger people abavubuka bagenda kujjula mu register za electoral commission bagenda kulonda. Kitegeeza nti 20% b'emyaka gyaffe abamu abato oluusi abatalonda ndaba Museveni ajja kuwangula ne musiigendo enkuba yatonyenze siina gagenda kukubwako ebyo twakoowa be baffe. Kaakati bali abato bo ne badduka emisinde ne bagenda ne bakola buli kye baagala ne babuzaabuza ne bakola buli kye baagala. Abaagalwa ab'Ebusoga bakwano bange bakodomi bange njagala kubasaba kino. The time is either now or never. We must find a way of recruiting the younger people. Temulaba nti twabeera n'omuyaga naye bwe tuteegendereze katuyinza okufuna omuyaga nga gugwa younger people nga si ku opposition naye nga gwa younger people ng'eyeesimbyewo nga wa myaka gyabwe nga gubajja okulaba mu positions zino ezabwa MPs LC5 local leadership. Nolwekyo how do we bring them on board? Tubaagazisa ekintu kyaffe tufube okulaba nga tubakubiriza okuyingira mu program za gavumenti. Bonna naziyingiramu ne bazibenefitingamu. Bonna ogenda okubalaga nti olwo ye MP gwe tuleese nga wa kibiina ky'NRM bajja kumuwagira kubanga balina kye balaba kye bafunamu. Kaakati ekirala kye twazuula n'emikwano ekyo ky'abavubuka nkyogeddeko. Pulezidenti Museveni ajja abikole. Kaakati ffe tukoze tutya okwenyanyamula
ne tukozesa abanene bano Katonda batuwaddemu omukisa abali eyo okulaba nga tukwatira wamu ensonga zino tusobole okuzikusa. Abange kalowoozo kalungi. Kaakati ekituleesa abaagalwa bwe twamaliriza akalulu ka 2021 Busoga nga bwe bababuulidde results namwe muzimanyi abaagalwa. Kaakati bwe baatuwa omukisa okubeera ku kitebe ky'NRM ne tugamba nti okutuula ku kitebe tukole emirimu gya NRM nga tetugezezzaako kudiiginga diipa okulaba ebyo ebyatulemesa okuwangula obululu obwo kiyinza okudda mu 2026. N'olwekyo okwewala ekyo tuteekwa okubaako ebibeera addressed. Era mu nsonga eyo ne tukola research. Secretariat yakola research led by the Directorate of Mobilization. Ne tujja mu Busoga muno ne mu Buganda ne tukola research. Zimwe za Busoga zirinaanye Lake Kyoga, zirinaanye Lakes. Kaakati mu mazzi mubaddemu okusoomozebwa kwa protection unit. Ekyo si kipya ndowooza bwenkyogera bwentyo. Kaakati ng'abantu beemulugunya abali mu fishing community olw'enkwata gye babadde bakwatibwamu. Abantu nga beemulugunya olwa abantu abafiiridde mu mazzi nga beemulugunya ebitimba byabwe n'amaato ebyokebwa n'ebirala. Kaakati ng'ekyo kiraga kaali kabonero akaasinga okutukuba. Bwe tulabako kye tukola ne 2026 history may repeat itself. Kaakati tetwavaawo community ekigambo ky'ebikajjo ekyo is one other thing. Era ekyo saagala kukimalako nnyo na budde kubanga ne bannanga abansoose okwogera bakirambuludde bulungi. Twakizuula eky'ebikajjo oba twagala oba tetwagala. There must be something to be done. Naye ng'ekyo kirina okukolebwa ng'ogyeko okuba nti there must be some legal framework oba etteeka eriregulatinga. Naye waliwo ekirala ekiteekwa okukolebwa nga naffe ng'abakulembeze tukyenyigiddemu. And find a solution to it. Abavubuka 2026 balonda bangi okusinga faces z'endaba wano. Sorry, 2021 balonda bangi okusinga faces z'endaba wano. Kati tulina challenge ate saagala giyita challenge kubanga bwe tubeera na ekisookera ddala nti ffe ng'ekibiina gwe gusoose mu butongole okujja okusinkana abantu bano. Tetwazze wano kusinkana bakulembeze ba kibiina. Yes, abamu babaddemu at another level, naye composition y'olukiiko luno ekulaga nti tubadde n'ekigendererwa era naffe tugenda kugatta eddoboozi lyaffe ly'abalala. Ekibiina kye kinanyini manifesto, n'olwekyo bwe tulaba nga ebikolebwa bitambula bulungi kituyamba kyanguya akalulu kaffe. Ate bitatambula bulungi kiziŋŋamya enkola gye twetaaga okukolamu. Abakolera mu ntobazi ekigendererwa lwaki tubasinkanye nti manifesto y'NRM ekisanja kino etunuulidde nnyo okwejja mu bwavu oba okugaggawaza abantu nga tusinziira ne ku nkola ya parish development model ne programs endalala zonna. Kati tugenza okulaba nga waliwo obulumi abantu bwe balina naddala abali mu bitundu eby'abavubi ne Busoga wano we balimu ebikajjo. Kwe kwagala tujje tulabe nti yes parish development model tugireese naye ate obuzibu gye basanga. Obuzibu obwo twewuliridde ffe kennyini ekisookera ddala nti waliwo obutakwatibwa bulungi abaluŋŋamya oba security ekola ku bavubi ekola ku nnyanja aba UPDF boogedde wano nti eriyo abantu abatuusibwako obuvune abamu baafa. N'olwekyo nga kitegeeza nti twetaaga okwongera okulongoosa engeri gye tukola ku nnyanja. Ekyokubiri ensonga y'ebikajjo nga boogedde nti baagala president yabasuubiza babe n'ekyuma nga kyabwe oba factory nga yaabwe bo bennyini abalimi. Ekirala nga baasuubizibwa ssente ze batannaba kubawa ate ne alternative oba ekirala kye bayinza okugattako. Ekyokubiri nti nga Busoga sub-region njavu n'olwekyo beetaaga affirmative action
eyaabwe ng'evudde mu bwo bennyini. So byebimu ku bintu bye tuwulidde wano n'abavubuka ku parish development model tubakubidde omulanga nti ebitundu 3 ku 10 ku buwumbi 167 obwa PDM obuli mu Busoga ziteekeddwa okubaza abavubuka. N'olwekyo abakulembeze bennyini n'abavubuka bennyini balina okukola okulaba nti ssente ezo abavubuka baziganyirwamu, ate n'okulondoola okulaba nti abantu bafuna ssente ze bateekeddwa okufuna ate nga tebagulirira kubateeka ku lisiti y'abo abafuna. N'olwekyo ffe ng'ekibiina tugenda kwongera okulondoola ensonga zino zonna nga tukwatagana ne ministries ne departments ne agencies ezikwatibwako. That is it ends in Busia. When you look at other programs, NUSAF comes and in that meeting, in that function, we launched 2 projects. Olwamama ambayo era Biden yali oluguudo lujja kutandika. President yatuwa a kilometer